enteekateeka ziwedde ku kijjukizo ky'Abakristaayo e Namugongo nga kyesigadde essaawa busaawa buli kimu kidde mu kkowe yaakyo olwo olunaku lw'abajulizi lukuzibwe. We tutuukiddeyo ng'okutendereza n'okusinza Katonda kwe kugenda mu maaso nga ne kwaya zibadde zigezesa ennyimba ezinaayimbibwa olunaku olw'enkya. Yo altari etimbiddwa bulungi okuggyayo omukolo gwonna nga obulabirizi 10 obw'omu buvanjuba bwe butegese olunaku lw'omulundi guno.